Mugamba mutya abali ku LN256 YouTube channel yaffe, mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero mbaleetedde ebikolo by'eddagala nga bikyusiddwa mu lulimi Olunyankole. Ngenda kuba mbaterayo ebintu byonna nga bikyusiddwa nga biri mu Lunyankole musobole obbitegeera. Ebbombo Luganda ate Olunyankole bakayita Olwihura, olwo n'Olunyankole. Kayayaana Luganda ate Olunyankole Kayayaana, bwatyo bwasigala. Olweza mu Luganda ate Olunyankole tuluyita Olweza. Kajampuni mu Luganda ate Olunyankole tukayita Obunyuunyambuzi. Ekibwankulata mu Luganda ate Olunyankole Maalwa ate Ssere mu Lunyankole Ennyabarashana. Akambula mu Luganda ate Olunyankole baluyita Oluzibira. Amalagala ga lumonde Olunyankole Emikamba. Omwetango mu Luganda Olunyankole era gusigala mwetango. Omwetango era akasekera oba akawuukiwuuki mu Lunyankole bakayita Omuhuuki. Mwebale nnyo kuwuliriza, mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eyitibwa LN256, mulayikinge vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.